ekyabaawo ng'ennaku z'omwezi 2 January bwe twagwa mu batemu b'emmundu ennamuŋŋoona ku kyambuka ku ba Orthodox ekkubo baliyita Bawalakata Road ndowooza ssaawa zaali nga 3:30 oba ne batusindirira ebyasi ebingi nno. Richard Muhumuza famire ye ekimanyi nange nali nkimanyi nti yeewaayo dda ng'agamba alina omulimu omunene gw'alaba oguli mu bulamu bwange, nga mpita taata, ampita musumba we, ampita muganda we, famire deep. Amasasi bwe gatandika ng'omutendeke ng'oggyeko ebyokubeera ow'oluganda, awatali na kulowooza nti oba alina second thought, ne yeewaayo okubeera shield. Eyeewaayo okubeera shield. Katonda n'abeera wakati awo mu maanyi amangi ennyo, n'ataasa. Richard n'akola obuweereza bwe nga Katonda bwe yabumuwa, n'amaliriza bulungi olugendo lwe. Engoye ze nali nyambadde balyoke batukuba amasasi, aba forensic bazikima ewaka, Susan yali yatya okuzooza. Just lukisakisa zandibadde zannyikibwa naye zaasangibwawo. Bye baalaba bye basobola naffe okutulagako twatya, ne tulaba omukono gwa Katonda engeri gye gwabeerawo. Okuvaawo buli lunaku bwe nzija wano n'ewaka bwe mba nzizeeyo kiringa kirooto. Buli akwogerako agenda empola, buli ayogera ku mirimu gyo agenda empola, buli ayogera ku kanisa yaffe agenda empola, kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Mukama bw'abanga akola enkomerero nga tennaba, kino kye njagala otegeere nti sitaani akyaliwo n'obulimba bwe. Ekyo kyo kiwandiikire ddala nti Mukama bw'abanga akyakola era nga bwe kiri nti akola, sitaani akyaliwo n'obulimba bwe. Saavisi eno nsaba Katonda ampa amagezi, kubanga njogera na ggwanga, njogera na nsi yonna, njogera n'abazadde ate n'abaana. Tuli ba kitaffe Katonda. Bwe tuba aba kitaffe Katonda, kitegeeza amazima gali mu ffe. Amazima bwe gatabeera mu ggwe, automatically sitaani aba akolera mu ggwe. Mu saavisi eno ey'olwaleero nsaba buli agiwuliriza weekebere onoonye setaani wayagala okubudama mu bulamu bwo. Setaani yeekweka mu bulimba.
kasita otandika okufumba ebyokulimba ng'omanya nti sitaani ayingidde. Tewaliwo kigaba mirembe wabula amazima. Okulimba kuteganya gwe balimba, kuteganya n'omulimba. Gwe weekoleremu notice kubanga toli limited to thinking. Omuntu baba akusimye tamanya wakazaala abaana bameka. Yaba ayina kyalabye. Abaana bo bonna bakubewo. Adduke oba asigale. Oberi yategere kye ngamba. Amazima gakola. Amazima tegaleka kulumirizibwa ku mutima. You can imagine ng'ofumbiddwa omuntu najjanga yeekalakasa nagamba nabitegedde by'abaana era owuliranga byonna yabitegedde naye nga tena kiyategedde ali ku by'abaana bwe bazanyidde mu kkubo ne bamenya olukomera lw'abandi ate golooza nti yabitegedde nti oyina bana. Okulimba tegugaba mirembe. Kiŋŋambire neighbor. Kati yo omuzungu tagaana ng'olimba ng'omaliriza agira otamwatamwa. Okutamwatama kye kituufu. Kunanagira si kituufu. Otamwatamwa. How old are you? Me? Kati gy'oleeta si mituufu. Ani atambula nga tamanyi myaka gye? Okulimba kusiraanya. Naye ng'oggyeko okuba nti okulimba kusiraanya, ekkubo ly'okulimba liggwera mu geyeena, obeera wa kitaawo Setaani. Okulimba tekuliiko kutonona kunene. Tweyigirize okutambulira mu mazima. Amazima gatufuule ng'ab'eddembe. Ekyokubiri, lemera ku saidi ya kitaawo Katonda. Lwaki ogamba nti kitaffe ali mu ggulu? Erinnya lye litukuzibwe. Obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerera emmere yaffe eya leero. Otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa batukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Naye nga by'oyogedde byonna tekuli kituufu na kimu. Oli ku kitaawo ow'oku nsi. Bw'obeera oyogera amazima ozaalibwa afuga eggulu n'ensi. Bw'oba oyogera obulimba ozaalibwa afuga nsi. Abaana muyige okwogera amazima. Ate tebakulima nti bw'oba ozaalibwa omulimba naawe n'obeera mulimba. Bangi abali wano gye mwazaalibwa wali amasabo naye muli mu nnyumba ya Mukama. Kitaawo omumanyi mufere, kati naawe oyagala kubeera mufere. Jjajjaawo omumanyi mufere, abantu balimba ne batuuka okukaddiwa nga bakyalimba. Mu Kampala muno bw'oteegendereza abakadde basobola okuzuuka nga bonna bajjudde envi nga n'abamu batambula tebeegolola bulungi naye ng'ettaka lye bagguza balimba. Tekuli nnyini lyo tebabeera na ku kyalo ekyo. Kyova olaba si buli mukadde nti omuseemu ekitiibwa nabagamba bw'oba otandise okulaakulana weetaaga abantu bana mu bulamu bwo. Asooka omusumba. Weetaaga pasita ne bw'ona ekyanga kyanga. Setaani ayagala abafere, atadde ddenti y'amaanyi nnyo ku kye bayita obusumba. Waliyo abeefuula abasumba. Setaani buli kyatandikawo tebakisiba ku Bangerikani, tebakisiba ku Bakatoliki, bakisiba ku bapasita. Buli ekivaayo nga kirala mbaga nti abalokole baabo. Ogenda okulaba nga omuntu atadde abantu mu kisowaani mu kyefuliya asiika ataddemu n'obutundu bwala bapasita bw'asiika omuntu. Oyo si pasita. Ogenda okulaba ng'oli abambudde abanaaza bali bwereere nga bagani pasita yakikoze. Look at the Pentecostal churches. Those are not Pentecostal churches.
kibwetereyo ky'abantu ekanungu ng'alina buli kintu kya kereziya era ne baga nti waabalokole. Abo boolaba bakola ebintuntu si balokole. Otule mu kanisa gye weekakasa naye mu bulamu you need a pastor. Weetaaga omusumba. Namba 2 mu bulamu bwo weetaaga lawyer. Munnamateeka omwetaaga. Abantu bangi abakaaba twali kibakaabya bakaaba lwa butaba na bannamateeka. Ogenda okunoonya bannamateeka ng'olina endagaano ekitabo kiramba abasayiningamu tebamanyi na kuwandika bateekamu binkumu naye nga baabula bonna baali baakuguza ettaka ekabo wali batabanga nalyo. So nga looya akutwalako akasente katono n'azuula bano abakadde baakuno. Omuntu bw'aba akufera akugamba tobuuza ku kyalo abantu baakuno tebanjagalira ddala. Bano abantu baakuno abamu balogo era nze nsisula kuno bwe mbanze era nzijja kiro era nfuluma kiro bantu baakuno bazibu. Olwo amaze okukuggalira tolina gw'ogenda kubuuza nti akakadde kali awo waako. Naye looya tolina bw'omufera ebyo aba yabisoma. Looya bw'omugamba nti abantu baakuno tebanjagala ng'akugamba nange mbamanyi. Bw'agamba nti njagala kugenda ku shootiko aba agenze kwetoolola kubuuza. Waliwo due diligence za mirundi ebiri. Ey'omu mateeka eri registered n'ey'oku kyalo. Weetaaga looya waliwo amagezi ba looya ge balina ge tutalina. Njogera n'abakulaakulana. Bw'oba taagala kulaakulana kwata ku matu bw'oti. Ziba amatuugo. Eno tebijja kukuyamba. Namba 3. Weetaaga omuntu gw'ossaamu ekitiibwa. Alina amagezi. Gwe weebuuzaako. Oyo si professional. Si wa kika kyo. Bw'aba wa kika kyo nga muyinayo omugezi Mukama yeebazibwe. Ab'ebika byaffe gye bali abagezi ne bayamba balala. Gwe omubuuza takubuulira bituufu. Bangi by'omubuuzaako asooka n'apima ogenda kumusinga oba okka wansi. Baagala nnyo okuwa amagezi nga gaakusuula ab'ebika. Kyova olaba ow'ekika bw'aba atunda ettaka anoonya atali wa kika. Nga mu kika amanyidde ddala omuntu asobola okugula ettaka eri. Naye n'agamba nti bendimuwa aba nsinze. Talowooza nti lisigadde mu kika. Funayo omuntu nga si wa famire yo. Ng'omussaamu ekitiibwa okkiriza nti alina amagezi. Gw'obuuza ng'omubuuza ddala ogenda kuwuliriza. Ate era ng'okimanyi tagenda kuwa masiru, agenda kuwa magezi. Tagenda kulimba. Namba 1 pastor, namba 2 lawyer, namba 3 omuntu omugezi. Ate kisoboka n'okuba nga omugezi takuli wala ng'ali mu nnyumba. Munyooma ab'omu nnyumba naye teri bantu balina magezi mu nsi muno nga bakazi. Era bw'otomera omusirusiru oba oluguddemu kuba Bayibuli naye mwogerako nti mwali. Tugendeko mu Proverbs katono. Proverbs chapter 14 verse 1. Ebaleeta bombi. Noonyeze ebaleeta bombi neme kwetolola mu nnyiriri nnyingi. Proverbs chapter 14 verse 1. Buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye. Naye omusirusiru ajabya n'emikono gye ye. Bombi bali wamu. Bangu bakwawula. Ayayayaya kati ate enjiri yange mugiwanvuyiza. Mukadde w'ekkanisa mbuuza nti tubaawule tutya.
nsobola bba bwobonera abasirusiru bangu bakuzuula ne bemba mwakatandika nga mukyali mu courtship omuwulira talina kyabuuza nga kya future byonna byabuuza biba bya lubuto. Nshiddamu abali mu courtship omukazi omusirusiru mwangu wakutegeera nga mukyeyogerezengana byonna byaliko biba bya lubuto. Amanya wali ekyennyanja ekinene, amanyi we batunda enkoko ennamba nga simba ejjulemu, amanye essimu empya eriko eyakajja, amanyi woteeri eri awali akawewo ku mazzi. Oyo asobola okuzuuza ensi ne bwe muba temufumbiriganiddwa era tabula kyakubbako. Oyo talibuuza naye bwe tuzaala omwana oyagala asomerewa. Kubanga mu courtship ebyo gye mulina byogererako. Abaana bammwe mwagala bameka kyekisooka. Kyokubiri mwagala basomerewa. Ate n'ensonga nga muziwa. Mwogera ku bintu ebikulaakulanya n'omukazi ow'amagezi. Mukazi omusirusiru era mwangu wakuzuula ojja n'eddeeza eddala n'alyegomba. Bangu omuwulira yeegomba n'abali ku TV. Ogenda okuwulira ng'ayogera bannange abantu balungi naye Ronaldo mulungi. Era ogenda okulaba nga ttiimu ya Ronaldo ngikyayi. Simanyi oba otegere kye ŋŋamba. Omukazi ow'amagezi gwe gwabeera naawe mu mutwe wekka. Era kyova olaba bba abakazi bamenyeka nnyo emitima. Relationship bw'eba eyiise osanga omulenzi atambula ng'embuzi eyita mu malagala, embwa amanya. Relationship ng'egaanye, mulenzi atambula ng'embwa eyita mu malagala ate ani agikanga. Naye omuwala osanga yenna akoze obugumba buweddeyo, yali yeewaddeyo yenna. Omukazi ow'amagezi tasigaza bugere mabega, akwagala yenna. Kati era weetaaga njogera ne ku mukazi omusiru opposite wa bino bye njogera. Ye musiru. Kanzireyo wali ku njiri yange ekibuzo ky'omukadde mazo kyanukula. Waliwo lwonoonya ow'amagezi mu kyalo ng'ow'amagezi osula naye mu nnyumba. Abakyala bano obalaba bwe bajja mu bulamu bwaffe basikira bamaama baffe ate ne babeera bakyala baffe. Nga maama bwakugaana guruupu n'omukazi ow'amagezi bwakugaana guruupu. Bw'olaba omukazi akulekera guruupu zo naye n'akola ezize, manya temuyina maka. Kizibu nnyo omukazi okugaana omukwano ogwo mulungi. Balina kumpi 6 cents. Omukazi baga nti oyo omukwano gwo simwagala mubi. Ffe tumanyi n'obbalemerako be batuganye naye ng'oluusi abaakugaana kyegamba nti abakazi ab'amagezi bo bagezi ddala. Kizibu omukazi okugamba nti gwotera okujja ne wanankwana buli lwe mutuuka wano. Tasobola kyogera. Akugamba bugambi omukwano gw'oyo si mulungi. Kubanga ate amanyi bw'anaga nti akwana. Anaga nti bamukwano ogenda kufunya eŋŋuumi. Kakyava ayagala mutagulukuke lwa bulungi gwe n'olemerako. Ekivaamu emyaka egijja n'okebera DNA. Buli lw'olemera ku musajja mukazi we gwakuganye, omukazi atuuka n'agamba ono sisobola mugamba, mukwano gwe namugamba dda baagana okwawukana. Lwamuyiikiriza taba na kyagamba. Bagenda maaso n'okuwagikamu abaana. Ng'olyoka otandika okulaba ng'omwana akufaananako njala omutwe mulala. Enjala ffenna tuyina enjala. Namba 3, funa omuntu ow'amagezi gwe weebuuzaako. Ayinza okuba mwami wo oba mukyala wo oba babiri, ow'ebweru n'ow'omu nnyumba. Bw'obuuza ababiri
Bayibuli egamba obujulizi oba abantu ababiri bunywere. Kyangu nnyo okubanga omwami wo kye yaggaanye n'omukwano gwe bweru akiggaanye. Mukyala we kye yaggaanye asobola okubanga ne mukwano gwe bweru akiggaanye. Funayo omuntu oyo. Ye muntu namba 3 mu bantu abakulaakulana. Omuntu namba 4 musawo. Mwetaaga omusawo. Guno omulembe gwakyankalana, mwetaaga basawo bammwe. Abeeko gy'akolera naye abeere musawo wa famire yammwe. You need a family doctor. 1, you need a pastor. 2, you need a lawyer. 3, you need a friend whom you can listen to. Number 4, you need a doctor. Eyo nvuddeyo. Okulimba kibi. Okulimba kibi.